Tukutte annange kiri bubi. Mawulire ge tuyinawo abantu bo mu Kiteezi tusaba mutubuulire ebimu kubiviiriddeko omuliro ogukutte side yawo. Mawulire gannaku omuliro bwe gutyo olunaku olw'ejjo ssaawa 3:45 we guteeberezebwa okuba nti gwakutte era abantu bangi nnyo obaolyawo kyababuuseeko misinde wabula nga ate amawulire ag'essanyu teri yafudde wabula bino byonna byongera okuteekawo embeera n'okujjukiza nti ebyaddala abantu b'omu Kiteezi abalina okuba nga baliirirwa abaagobwa mu mayumba gaabwe tebannaba kuba nga baliirirwa oba olyawo nkusaba sooka olekinge njagala owulize bulungi nnyo gwe olowooza ki ekiyinza okuba nga kyakwasizza guno omuliro olw'ensonga nti ate abantu abali okumpi awo bali mu bweraliikirivu olw'ensonga nti ne wetwogerera wabula omukulembeze waayo njagala osooka omulirimu alina kayogedde akakulu nnyo kyekuma kyokka omuliro era bw'otunuulira nti ne leero singa tewabawo kikolebwa ky'amaanyi omukka ogwo gw'olaba guvaamu era gukola omuliro gwa wano si gwa kusaza kibiriiti oba kuyiwawo mafuta kkuma wabula gwo amaanyi gava wansi eyo ne gakuma kumwe ng'abakulembeze lwaki tukyali mu luyimba luno lwa Kiteezi n'abantu baffe okubonaabona. Erinnya nze Juliet Nanteza ndi mukulembeze ku disitulikiti Wakiso era nkiikirira ekitundu kino. Olunaku olwajjo twafunye ekyekango nga ekyaliwo emabegako nga oluvannyuma lw'akasasiro okugwa omwaka kumpi kati mulamba gunaatera okuwera eyatta abantu baffe abamu emirambo gye twaziika n'abalala bakyawagamidde wansi eyo. So olunaku olwajjo wabaddewo engeri y'omuliro ate nga mungi gwayakidde ddala nga bw'olaba nti ne kati essaawa zino wakyaliwo smoke ekitegeeza nti ba response team abazze fire brigade yazze nejja nekola omulimu gw'okuzikiza nenze okusinziira ku wennalabye lights ze babadde nazo zabadde ntono era nga bwe babadde bazikiza omuliro bakomye wano bwe wat around here kuba eriyo nayo we bati tebakoze eki tebatuuseeyo gundi zabadde nga zikomaawo era that's why tukyalaba smoke egenda maaso naye kino kiddiridde okuba nti ekifo kino okuviira ddala enjega we yagwawo twafuna obweraliikirivu nti KCCA wamu ne gavumenti teyavaayo kugenda maaso nakukola kiki kyeyinakola. Omuliro gubadde mungi ne badde fire outbreak ngeri hulo abalu ngeri dundi kasimalingas ate ngeri political vundulutututu. Guno omuliro tetunaba kumanya guvudde kuki waliwo gukumye n'akabiriiti oba so njagala okubategeeza nti guno omuliro gubadde so huge. Tukinamba tuongera okuwa information naye nga n'abantu b'Ekiteezi mutuyambako mu comment section mutubuulire omuliro gukutte Ekiteezi guvudde kuki. Yes, Kazola nga bulijjo tuli ku Ultimate Security wano Mutungo. Breaking news, waliyo omusirikale omu asikali eyagobebwa ku mulimo. Kigambibwa yawumuzibwa naye olukomyewo abadde amaze ebbanga nga takola naye olukomyewo agezaako olukomyewo akubiddewo bannaamasasi abamu olw'obusungu obungi neera omu afiiriddewo abalala bakyali mu ddwaliro. Ku bano omu akubiddwa amasasi ye ekyala naye akubiddwa amasasi neera bamuddusa mu ddwaliro. Kati poliisi oluzze okumukwata nadduka ne yeekweka alina emmundu kati agezaako kuwanyisa masasi na poliisi nabo bakyagezaako okulaba nti bamufuna naye poliisi nga yo eremeddwa kati batumiza ne jaati ebayambeko. Tuli ku Ultimate Security wano Mutungo. Yensonga lwaki olaba nti fire yazikizza wano nga wakutta omuliro naye olaba omukka gukyava mu kitegeeza nti omuliro guno guva wansi alinga gaasi eyekuma. So olaba oluvannyuma lwa kasasiro okubumbulukuka kumezeeko omuddo omungi ennyo era kyekirinza okuleeta okuba ekyobulabe ennyo okulaba nti ekifaananyi kino kiyinza okuba ekibi ennyo. Tewali yakoseddwa era tewali kintu kyonna kyayidde wabula singa tebayanguye kuzikiza muliro guno osanga oba olyawo wandibaddewo abakosebwa. Nina abamu ku bakulembeze omukyalo ono gwe nina kansala sembera ku wano katono nnyo. Omukyalo ono y'omu ku baasitula abaali bafudde wano mu Kiteezi so ye kansala akiika ku disitulikiti wano ate nga alina ebirala byegwanyiza. Nkwaniriza Juli enteekateeka eno embeera eno eyabadde wano gwe kiki ky'ogyogera Tukutte annange kiri bubi.
Gokuwalampa. Yogera ngokukwata. Sima. Gugo. Ndiwa ndukukwana na mubiru. Namzo inada. Nakwenda uweleze. MTN. MTN na Airtel. Nada Airtel, ngana kuweza ku Airtel. Akaliyoko kali serious. Uyolanga we muyiwayo. Ndeka ko muweleze. Kasasi ogukute. Ndozo okulengera eno party wabeerawo abantu naye kankuweereze esimu gifuna ati tumaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunga Samimu kunga Kampala kunga Matembei kunga Mama Mateka kunga yewafe gwe tuliko Mama Kampala kunga abasibe mukomera kunga abasigalide kunga abagende mu kunga abagende kunga abagwanga kunga mama Uganda kunga sabina wone kunga agamba yo kunga akudda kunga segerera kunga segerera kunga Kampala kunga nakawa kunga Ruwaga kunga Sasi kunga Mama Kampala kunga yatuje Kayunga kunga wani jamasiwe kunga anange bino tuli mu